Ebyo nga tubitadde ebbali katugendeko Kasangati eyo ye wali omutuuze mu muggalo guno alunda nvunyu naye abatuuze banne bamulumbye ku kikomera kye nga bagamba nti ekivundu kisusse. Okulunda envunyu mu muggalo kuzaalidde omutuuze Kambaga mu Kasangati Town Council. Ebizibu bwe zitandise okuwunyirira abatuuze ne bamulumba. We have corona, but this one is worse than corona. Omukulu ono envunyu yazissa mu kikomera kye wabula nga waliwo abantu nkumu ekireeta omusowera oguba guŋŋooŋa buli ssaawa ekibatabudde. Batudde ku wankaaki w'eddyango eriyingira ew'omulunzi w'envunyu gwe bagamba nti musenze mujja abalabye atya ennaku. Tugenze okujja nga balina engeri ya factory gye baleeta mu bantu nga tekifulumya ekivundu, tugenda okudda engulu nga tekimanyikiddwa ne bakola kagamba tebimanyikiddwa instead bikireeta ekivundu ekisasamaza abantu kirwaziza abantu abasinga bakaaba embuto around Jomai Estates nga ekola envunyu n'ezitunda naye ng'ate envunyu ezo balina okukuŋŋaanya ebyenda by'enkoko ne twesanga nga ekivundu kingi ng'abatuuze babadde basula tebeebase basula ne masikisi. Tugenze okutuukawo nga waliwo abazungu ne badduka babiri tubabuuza documents ezibakkiriza okukolera muno nga batulagaza KCCA ate nga wano business company abina cooperatingira mu Kasangati Town Council. Poliisi bwe bagitemezaako nti omulunzi w'envunyu alumbiddwa n'esitukiramu era esanze bakyakuumye obukkakkamu ku ddyango eriyingira. Town Council y'e Kasangati ekulirwa Meya Tom Muwonge era ono asitukiddemu n'atuuka okulaba ow'ekivundu kyasibye ku batuuze ani yamukkiriza okuwunyiriza banne bw'atyo envunyu ze. Ekyamazima bwe ntuuseewo ntuukidde ku kifactory ekikola envunyu. Kivundu kisufu nnyo, so tukkiriziganyiza ekisooka factory eggalwe mbagirawo. Ekyokubiri ate ngenza okebera nga tebalina na biwandiiko bibakkiriza kukolera mu kitundu kyaffe. Ensonga eno nga tukyakaaba ne covid ate buno bulwadde bulala nnyo buyinza n'okututwala mu nnaku 2 n'okusinga covid. Omulunzi w'envunyu omukuukutivu ono olulabye ebbiina ly'abantu n'ayita mu kajiiko emmanju n'adduka era bagenza okutuuka kubamukolerako nga babakuba birango. Oluvannyuma Meya Muwonge asabye abantu okukakkana n'abagumya nti nga babakulembeze bakumukolako. So tubagambye teri kuddamu cooperatinga, twetegereze ebintu byabwe badde mu process buto, tulabe wajje balina okutwalibwa na biki bye bataakoze bituufu birina kukolebwa. N'ensonga eyo tubayimiriza mbagirawo nga Kasanga Town Council balekerawo okukola tuleme kuddamu kufuna kivundu abantu baffe bagenda tufaako mu ndwadde endala. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunyo.